Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo mubadde ba minisita ba Buganda, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, ab'amasaza, bannabyabufuzi okuva mu gavumenti eya wakati Sakeye Mengo, ab'amagombolola, bannankoba za Mbogo nga kw'otadde n'abagenyi ab'enjawulo bonna nga beetabye ku mukolo guno. Wano Ssekiboobo Vincent Matovu alambuzza Kamalabyonna emirimu egikoleddwa nga beetegekera okukuza olunaku luno naddala mu mayiro ya bulungibwansi n'ebirala. Ssekiboobo aweza okwongera okuteeka amaanyi mu bavubuka naddala ng'omulamwa gw'omwaka guno bwe gubadde mu bulungibwansi. Mu mbeera eno, minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Buganda, minisita Joseph Kawuki yeebazizza abantu ab'enjawulo abakoze obutaweera okulaba nga omukolo guno guyimirirawo. Ssebo Katikkiro tujaguliza olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu ebulungibwansi omwaka guno ng'abantu bagombola n'ab'emiruka bonna bamaze okutuuzibwa magombola n'emiruka gyonna mu Bwakabaka, era nga n'abatongola abasinga obungi bamaze okwolekebwa eri abantu baabwe bakulembera, era nga bonna balina enkiiko n'enkiiko Mukama wange nga zimaze okulayizibwa. Mukuumaddamula mu kwogera ku eri abantu ba Ssaabasajja alambuludde agaffa embuga era bw'atyo n'abakakasa nti Omutanda mwali alamula era nti gye bujja wakuddamu okukola emirimu gye mu butongole. Katikkiro agenze mu maaso n'alambulula obukulu obuli mu bulungibwansi mu Buganda era bw'atyo n'abasaba okwongera okusoosowaza ennyo ensonga eno. Eya bulungibwansi kye kimuuza banaye ku bintu ebinnenyisa omutima naddala buli lwe mba nva ebweru. Nammwe mwenna abatambuddeko bw'okomawo ennyonyi n'egwa ku kisaawe ky'ennyonyi entebe n'otandika okutambula, bw'obaze n'omugenyi oyagala kumpi aleme kutunula mu ddirisa. Wano waliwo ekitaba, wali basiiga capati, wali basibyewo embuzi, waliwo kasasiro. Abagenyi batulowoozaako kiffe abali mu nsi eyatandikawo enkola eya bulungibwansi. Bwe kituuse ku nsonga z'ameefuga ga Buganda, Kamalabyonna asabye abakulembeze abalonde bonna mu Paalamenti bongera okulwanirira omugabo gwabwe ku ggwanga lino era nga tebeerabidde ensonga ssemasonga 5 nga bwe zirambikiddwa. Era bye tugamba ensonga ssemasonga 5 si byakweyisaako, ate si tuli bakubivaako. Tewali lwakubayo abantu abalowooza tino tujja kubeera tubiveeko. Tujja kubibeerako okutuuka nga tubituuseeko. Kwe ggwanga eryakaberawo emyaka 9. Ekizimbe ekimu kya Kakobe, ekirala kya kiragala, ekirala kimyufu, ekirala kya kyenvu. Kampuni eno ewandiiseeko bino, kampuni eyo ewandiise ku kizimbe ebiri, kampuni eyo ezimba ebiri, ebizimbe ebitayiibwa biyiseemu. Ow'eggaali akanika wano amafuta gayiise, emmotoka ezaagwa ku bubende ziyimiridde ku luguudo. Omukatoliki omutuufu wagambira Yesu, Mariya, Yosefu. Mukwataddamula abaddemu ennyamivu olw'ebbeeyi y'amasannyalaze mu ggwanga lyattu Uganda, wabula ng'ate ekisinga okwewuunyisa gakolebwa wano ewaffe, era bw'atyo n'asaba ababaka ba Paalamenti wamu ne minisita omubeezi Diana Mutasingwa boogere ku nsonga eno mu ssetteeserezo w'eggwanga. Ate yakulira bulungibwansi mu ssaza ly'e Kyaggwe Edward Sekatawa asabye abantu ba Kabaka mu Kyaggwe okukuuma obutonde nga bayita mu bulungibwansi. Bannakyaggwe bonna n'Obuganda bonna bwe kufuba okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi, bwe kufuba okulaba nga tukuuma ensi yaffe, nga tugirabirira, nga tulonda obuveera, nga tubuteeka site n'ebisandika ebivuna nga tubiza mu nnimiro.
Baabakulembeze okuva mu bendobendo lina beetabye ku mukolo guno okuli omubaka Sserubuulwa Stephen owa Lugazi Municipality balaze obwennyamivu eri abakulembeze mu gavumenti abeefunyiridde okusaanyaawo ebibira. Kitukoze bulungi omukolo guno egubeereddewo nga ebibira byaffe naddala Central Forest Reserve zonna ziringa eziweddewo, naye nga obuzibu obuleetera Central Forest Reserve zino okuggwaawo ye akawaayiro akawa obuyinza NFA ng'authority okugaba ebibira bino ng'ebiwa ba private planter. Nawulira abantu balaajana olw'emiti egisaliddweko. Tuli wano ekibira Mabira kiri mu Lugazi Municipality constituency yange, naye gavumenti etaddeeyo mwoyo abantu bennyini abakuuma ekibira ate bakisaanyizaawo. Abantu baffe omutima ogwo gwabakolaki gwabwaggwamu kubanga buli kimu bakirowooleza mu gavumenti, bakirowooleza mu ssente, ate ssente ezitakolaki ezitaliiwo. N'olwekyo njagala okwongera okusaba abantu baffe bulungi bwa nsolo okuba yatuyamba ate tukomyewo omutima ogwo. Nazizi kuno bulungi bwa nsi y'enkola eyayitibwangamu okweyonja wamu n'okuyonja ebifo bajjajjaffe mwe baawangaaliranga awatali kulinda gavumenti kubayamba ng'ensangi zino bwe guli. Naalongo Nakyeyune Rose yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.